Kataleke kanga tuwunzika. Njagala tutunulire can luck influence day-to-day living of someone? No. Why? Okusooka. Tuyina okulowooza nga ffe bannayuganda saagala kwogerera nsi ndala nti omukisa okufuna mukisa mwereere kyova olaba seminars gye bayigiririza ebintu bino ebeerayo baalubatu amakyaki ewali okusasula kyeyagalire ne tukola ki ne tujjula enjawulo tebeera mbu eri basasula eno tebasasula enjawulo ebeera nti eri batwala bakiyita nkitwala kankuwe nange kye nnafuna Yesu nkugabanyizeeko ku bye yampa kiki kyongabanyizaako ekyo by the way akatale ke kanga bw'obadde onsabye kantunule bulungi mu kamera oli bw'oli si lwakuba nti Katonda akumye omukisa entuuyo zo amaanyi go n'okutegeerako nga bw'oli kati byebyo kati yensawo yo kati ffe bwe tutunuulira ensawo tolina kyotugamba nga bw'oli nga bw'otegeera nga bw'oyimiridde ebyo byebirowoozo byo eyo contribution yo bw'oba oyagala kwebuuza contribution yo gy'oli mukola ku humanity gwe weetunuulire bw'oba obadde okola bulungi ensi egenda kubanga rewarding system yo weeri tevaawo the moment you touch abantu bwe babadde tebatuuka ensi egenda ku rewarding nga nkuwa ekyokulabirako kyenkuwa abawana e Uganda sigenda boogerako bwe naboogerako bajja kunnoonya kanjogere ku batammanyi abatalina kye bajja kunkola mu 2020 mu Gwokusatu Elon Musk yali mu kifo kya 29 mu bagagga ng'azitowa obumbi 25 olw'okubanga akwata abantu bwe batakwata ayina solar system ayina hyperloop ayina Tesla ayina ne SpaceX companies ezo zonna ttaano zenjogedde oziraba ebintu byeziri mu kukola wano tebibangawo ye muntu asoose okuinvetinga emmotoka y'amasannyalaze ne tuva ku mafuta ne tudda ku masannyalaze ali mu kukola ku maazi ayagala kutwala abantu by 2025 nga omutwalo gw'abantu mulamba guli ku maazi kyekibuga kyayagala okuzimba kibadde tekinnabaawo hyperloop ayagala kuzimba ground tunnel ezo ze bayita tubes ng'esobola okwokya oluusi neva mu ssaza erimu nedda mu lirala ng'okozeseza eddakiika mmeka tekibaddeewo ontegedde the solar energy eyo gya company eyo ya solar gyalina eyina batteries ezeekola eziri rechargeable nti osobola ogitwala ne bajjuzaawo nozza wano n'akuwa amasannyalaze ago agali environmentally friendly reward system omanyi bwekola ebintu ebyo byonna nga bwembyogeddeko twagenza okumalako omwaka 2 tutuuke mu gwokubiri ogw'omwaka guno ng'ali mu kifo kikola ki kisooka kiba kitegeeza nti ya breakinze ne records z'obugagga n'aba ng'ayongeddeko biliyoni ezisoba mu 12 ezisoba mu 15 mu mwaka gutya reward system yo weeri entegeerayo okulowooza kwo kisystem kye kiri munda bye kitugabira ebweru gwe weetunuulire kati saagala gamba nti ntunuulira weetunuulire eyo ye contribution yo eri humanity nga bw'oli akasente k'oyingiza ye contribution yo teweetaaga na ggezi lyonna ne bw'oba togenze kusaba ebyo byonna bikumenyera bwerere kaweetunulako omanya contribution gy'okola ki reward system terimba bw'oba tolina kyokola terina kyegenda kukuwa kubanga era tulina enjogera egamba nti nga bw'owasiga bw'onaakola ki bw'onaakungula kati ago gwoliko kati kyoli kati ge makungulago era mu bukatale ke kakalala abantu kabaffe kenjagala obbagamba kekano nti buli muntu ayina mu mentalinga era mu system z'olina munda zirina menta waazo lwakuba gwe tosobola mumanya either consciously oba unconsciously gwe tokimanyi. Okay, actually awenyini briefly tusigire ekifaananyi what is the reward of luck? Kubeera reward ya luck kubeera bulungi kubeera mu bulamu obweyagaza oba obusaaliza abalala oba obwegombesa abalala obeeraawo ng'omuntu bw'akutunulako agamba ne Mukama Katonda n'omala onsaasira n'ompa obulamu Ibura bwalimu mbeera mmaze bumazi kakati mentorship yo gy'olina ekuli munda either kankumenyere ebika by'aba mentors be tulina basobola okubeera abakadde nga be ba mentors bo esobola okubeera social media nga ementa wo bangi nnyo awo tuyinawo 99.9% mentorship yaffe yonna ya social media yensonga lwaki olaba nti buli katambi konna akaliko kacica
kaliko views zotasobola kukkiririzaamu. Yeah. Ontegedde bulungi nnyo? Yeah, I get your point. You can either be mentored ku muntu ayina kyeweegomba nga kyalina okyegomba okifune asobola okukumentaringa. Yeah. Osobola okubeera mentored n'omukugu. Ontegedde? Yeah. Nga ye kyoweetaaga akimanyi. Ontegeera bulungi nnyo? Kati gwe osalawo. Mentor yenna gw'olonda ku abo oba osobola okubeera mentored by the street. Nga gwe njogera enkola eya ssente, enfuna yaazo n'ebizigenderako byonna. Enkola ebadde yaki ya street. Naye ku ezo zonna esinga okubeera ennungamu era esinga okubeera entuufu nze gye nsinga okukkiririzaamu ye mentorship gy'ofuna ey'obukugu. Ekyokulabirako kye nsobola okukuwa. Singa Ibra nze naawe ffembi tugenda mu gym. Gwe n'oba nga weekozesa ebyuma obisitula wekka. Teweetunuulira toyinaako. Nja kukusitulira bwereere. Andi ndaba ngontwala mu gym okupasula amagumba. Kati omanyi abantu abasinga gye bakola ensobi? Wano nawo balowooza waliwo laaka. Omuntu bwakulaba ng'otaddeko omubiri gutandise okuzimba omwana oyo alirake yakayingirayo naye omubiri agusase alina omukisa. Enjawulo eri wano gw'oyingiddeyo buli kyuma okikwatako masozi ezimu mu kifo ky'okuzizimba okosankose kati alina omukugu yaaba amanyi masa entuufu ey'okutajetinga n'ey'okukwatako ye tateebereza kubanga jjaga akwatedde amubeera asikemu bw'ati katono amagumba gatandika okukaaka enkya tajja kuddayo. Wendaga olabawo bino ebintu tebiriimu na mukisa oteekwa buteekwa kubanga ekintu ky'oyagala mu bulamu okimanyi nti kino kyenjagala zimba the iteration process. Bw'omala okuzimba the iteration have a routine system. Ekintu ky'okola kiddemu. Bannayuganda tulina omuze gw'okubuuka ku bintu ekintu ekikolako ekemye omusajja Thomas Edison yayinventinga bulb yakola ensobi emirundi omutwalo mulamba gwe tonnawezaako na nsobi nnya obuusewo mbu tebikola. Oyagala kunga Thomas Edison yalina omukisa eyayinventinga ettaala tewaali. Oyagala kungamba nti ono omusajja eyayinventinga owa Timodo onwani Henry Ford nti yalina omukisa. No. There has to be habitually ekintu kyokola subconsciously n'ogamba nti kino kati kwenfiira on a daily basis n'okisaako omulaka n'okisaako amaanyigo n'okisaako effort si struggle. Buli lwo struggle ng'obeera olina ky'otamanyi mu system yo eyo bagiyita sweat syndrome abaddugavu etulimu wotatuuyanira omanyi tewafunirwa etulimu abaddugavu sweat syndrome bw'oba tonnatuuyana tomanyi nti nja ffuna. Okay.